Akaseera kakubaganya birowoozo n'okwekkaanya ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi enkulaakulana n'embeera z'abantu aba bulijjo. Kwaniriza mu program osobola otwegattako mu maaso awo n'osindika obubaka ne tuteesa ku bye tugenda okubaganyako ebirowoozo. Kibi nnyo tusaasidde nnyo abakwatiddwako enjege yagudde mu bitundu by'e Kasese erudda eyo. Abatujju ba ADF gye twakitegeddeko nti balumbye abalambuzi oba abamu ababadde mu nteekateeka ey'obulambuzi era abalambuzi babiri be balusuddemu akaba kw'otadde ne omuvuzi oba yabadde abalagirira. Bye bimu oboolyawo ebitujukiza nti ensonga y'obutujju ekyaliwo nnyo era abatujju bakyali mu ffe mu maseekati gaffe. Tuteekwa kwegendereza buli kye tukola kyonna, k'obeere ng'oli mu butale, k'obeere ng'oli mu ssomero, k'obeere ng'oli wa wonna w'oli, manya nti obutujju bwo weebuli era weegendereze. Mu nteekateeka eyo tujja kubanga oboolyawo tukyogerako wano ne wali naye mu studios nga bulijjo buli Lwakusatu tubeera ne Harold KAIJA, Deputy Secretary General w'ekibiina ky'FDC. Sonyiwamu. Ye Secretary General w'ekibiina ky'FDC ku ludda olw'e tubeera ne Honorable Godfrey Chwanda Subi, Vice Chairman wa NRM mu kitundu kino ekya Buganda. Nsanyuse nnyo kanyanirize Harold KAIJA asooka kubuuzeko otandike program. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe mwenna tuli Buwumbi abatava ku show eno yonna gye muli mikwano gyange. Njagala okubeebaza ebyo muyitamu nange njagala okusaasira abantu b'e Kasese kubanga ebintu ebifaanagana nga bwe bitubisinga bikyagwe wammwe kiba kitegeeza mubeera mu kutya tomanyi ki ekiddako ate ffe nga bannabyanfuna tugamba sente ntiitiizi bwe ziwulira ekyo nga zidduka olyabuza nti sente ziina fiya tezisaa kuba awo mu ngeri efaanana bw'etyo. Njagala okwongera okusabira abaana ba senior 4 abagenzi abali mu tuula ebibuuzo naye mu kyo nafunye bahiro bange abalala bali ne bahiro Dr. Martin Lukwiya yafanga alwanyisa COVID alwanyisa Ebola ye no mu America bamusomesaako nga basomesa abasawo kati bamusomesa ku study yatwazi wasoma Lukwiya era buli doctor mu America amanyi Lukwiya Matthew Lukwiya wano oyinza okwesanga nga tebamumanyi. Eyaddako yali ono omuwala Yvonne Namaganda yali prefect wa P2 n'alwana nga ataasa banne kati abazzeeko be baana b'ekitintale abaana abo nze kati nsobola bawandiikirako modo eyabano gye bayita ya patriotism. Abaana nga bazadde babasobodde okubaweerera fees ne balaba bannaabwe 5 be badde basoma nabo ng'Headmaster bagambye temuyingira kibuuzo ne bagamba oba tebayingira kibuuzo naffe tetugenda kutuula. Ne tufuna eggwanga erisobola okulowooza nti nze siridde nina ebyokulya ebimala naye ono njagala kugamba eyo spiiti y'abo abaana negenda ng'esomesebwa ne corruption gwolaba adduka ekireeta corruption oli bwe butalowooza balala mu sente z'oluguudo lwendidde baani beefiriza sente z'eddagala lyendidde baani beefiriza nti singa akiri basinga tusomesa mu Rotary service above self okulowooza kusukka abalala nti baana bakoze ekintu ky'amaanyi ndoze bakopye defense gitwasoza nti kinti tolwana nakubamba oli bulungi era bano baluze nti edda Besigye alina emmotoka Besigye ali bulungi akola atya kalagamba nti mubeere eyo gwe temupinyira nti weetaaga okubeerawo ekyo bayita nationalism patriotism gye boogerako nti omuntu okulowooza ku munno gundi talina waasula gundi talina waalya. Uganda ngagga nnyo nti ebyobugagga bye tulina bisobola okutukola ki nalaba skando era ya mu tourism eneyokubba ssente ezagolira wenategeera mbu okulaba ezzike ssebo miliyoni 2 certificate
nenga ku certificate ye 10 permit ye kolaki yingira government ngendera waliwo abazirya nga billion ziri mu 10 nga it is okay nenga mu community mweziri kuba nagamba kaya ne kiwana nga singa mukola wa police abantu okwagala ebisoro bwe bali ne babanga nga nti olabe eddwaliro eryo twali bazimbidde okuva mu bisoro byammwe olabe essomero eryo twali bazimbidde so baana mmwe si bamanyi ninja kubamanya naye okujja soone kenya kusema neyo ndoza yabadde ne comradeship mulimu ne comradeship abaana okuga nti bano betuze nabo nga tulwana okutuuka wano olina abanga ayina munnenga mukwano gwe nga mulwadde n'atalinyeyo nga maze emyaka gyonna alabika mukusiika haven't you seen olina mukwano gwe nga ye abaana be bali mu international schools mukwano gwe ng'asomesa abaana 300 n'ama nti abaana ba Apollo nga tayagala kumanya bakoze eki so nti ekyo Katonda aba wadozo Katonda yagadde atufuniye group gye tulabirako singa abadde mwana omunga yakikoze would say one people but as a country we need that okumayambo ekigwa kuje sebona akazemba badde ntambula nga mpula ku radio olwaleero nga local governments wawe tuwe namba nyono wetaawo okulopera ebintu bingi wano nga local governments zimaze akaseera government z'ebitundu nga tezifuna sente government z'ebitundu basically bulijjo ngamba wano twakuba beekaza tebagala kwogeramu tebali government bali just bakoze n'obusente decisions buli kasente konna ke bakuŋŋaanya kasobola kuddayo ku sente kakati ne basaba ate kasabe ekitegeeza disenale twagivaako katuli ku centralization tolowooza nti bwe budde tuddemu tuli think federal. Yes, thank you Harold Kaija. Twanirize Honorable Godfrey Chwanda Subi namba nyabuza kubatulabuza so Secretary General wa Forum for Democratic Change. Sonyo mu wali bwenjogedde ku deputy ndabye nga chusiza Badenga kubukira wano ngene kamera yange musigaze mwe bbiri nemikwano jape mwenna abatulaba mbalamusiza Katonda yebazibwe olwaleero ati tuli mu mwezi guno ogw'ekkumi yekota esembayo mu in our calendar y'omwaka itali financial we are having this quarter ya emyezi gino esatu omwezi guno gw'ekkumi, 11 ne 12 it's more of a planning quarter omuntu yenna emyezi gino esatu gyakwekebera biki byosobodde okukola mwaka guno biki byopushinga mwaka ogujja. It's a very gamba nze njitwalanga planning quarter kubanga abantu niwankubadde tubanye mu financial year abantu baffe balemera ku mwaka guno gwa calendar year. So mwaka guno abantu kwekebera kulaba biki byetusobodde okutuukako biki byotasobodde kutuukako biki byosobola okutuukako mu myezi gino ebiri esatu egibulayo mwaka guno ate n'okulaba tutunudde tutya mwaka gwa 2024 fenga family ku mulundi guno Apollo natese nnyo amaanyi ku high value crops mu workshop ze nabadde nazo ebbiri zinayogerako wano eya 16 ne 17 amaanyi nagenda mu NADS nemba wandiikira nga njagala bazze basomese ekinyeebwa kye bayita ekya macadamia ne hash avocado twabadde n'eki yes ovacado yafaanana atya ovacado ono tetusobola kufuna budde bwonna bumalayo naye nga kyekimu ku kibala ekyomuwendo omungi gavumenti kyeyateeseemu ssente abantu okukirima ekivaamu oil omulungi te ayamba ennyo obulamu bwaffe ate ne mu export nga kikola nnyo mu kukitwala ebweru amawanga mangi gayanira nnyo ovacado ono wa hash mugumu nti bw'aba ayengedde asobola okumala ennaku endala nga 15 nga tavunze kati kyekimufuula ow'enjawulo nti abeera ku shelf for some time ayina skin bw'ogitunuuliko ebitututututtu oba omulabe gwenza n'okulowooza nti oba aliko n'obulwadde but that's hash avocado. Government kati yasalawo eyamba abantu bonna nabadde twaguddewo official okumulima emitiana naye endokwa tuzigula mu bantu abali designated togenda bugenzi bwosanze omuntu atunda endokwa mu Uganda mulimu farms mukaaga zokka ezakkirizibwa okutunda endokwa za hash avocado era
abantu bonna bamwetaaga mu eka mugenda miti 16 ate wandibadde omugula siringi 85 yika kye kisaawe mugenda miti kina 16 ze futi 13 ku 13 naye mu byonna enewe kisinga ddala omukulu Kyenja bagamba nti enswa ekyusa amaaso naawe okyusa envubu abantu ba Buganda mufeeyo manye ebiriwo bwe baali batandika ebinazi ekalangala twali tulowooza naye kati gyebiri abantu babifunye mu ssente makademiya amala emyaka 5 okutandika okuwa ssente alina okuwa ssente paka emyaka 10 miti gyosobola okulima nadzi ssente zino zasalibwako makademiya endokwa ya mutwalo ne gavumenti ekusasulako singi 7 gwe nosasula singi 13,000 kyekinyebwa kyoyogeddeko ekyo kya makademiya ate ovacado agula endokwa egula singi 85 gavumenti eteekako singi 6 gwe nosasula singi 25,000 okuva mulimu nasaries zoyogeddeko nasaries ezo zennyini kyetwali tukolanga emitiana kati nazimba nursery beds kati nursery beds tetugenda kumerezaawo wabula bwe tuleeta we tuteeka so ate abantu abasobola okupiikinga ne bapiikinga mpola mpola twasazeewo okumeruza ennyaanya okumeruza obutungulu okuba nti abantu baffe abasobola balina abantu awatono tolina expertise yakola nursery bed ojja n'opiikinga endokwa n'amapaapaali n'ebintu ebisinga abantu basobola okukola mu buntu obutonotono nga kyengendera mu kino Apollo nti abantu baffe abedde nga yalima kasooli oba alima mmwanyi emmwanyi ezimala emyezi 6 kasooli n'amala emyezi 6 kati wakati wano bw'aba talina kiyingiza ssente agwamu nnyo abamu ne batunda ebintu bino nga bikyali ku musiri so kati kino kisoboka okuba nti musobola okukozesa ebintu bitonotono ssente zino entonotono ne mubaako bye mukola ekirala Apollo kyenasanze mu kyalo abantu baffe bangi baweereddwa ssente za PDM emiruka gyonna nabadde nkebera mitiana nensanga omuluko ogumu nga namutamba ku milioni 18 bakawaako milioni 16 abantu yes 106 million shillings already abantu bano sente bazifunye namutamba kitemu miruka egisinga ginabadde nkebera badde njogera nabo emiruka abantu funye sente naye zo bazikolamu monitoring n'abantu naye okumanya waliwo omuntu stories empulira nyingi siwo kamitiana but of course n'abantu awalala so mbasaba sente zino zabaweebwa za kukyusa ku mbeera yaffe abantu muzikozese bulungi manya kyokozesa oba oyina emmwanyi zobadde nazo wetagula ebigimusa zongereko ebigimusa oyongere okufunamu kinene okuva ku kyobadde ofunamu kubanga amakungula ekigambo kimu kyokka Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ku bulumbaganyo obwakoleddwa mu bitundu eby'ekasese walimu sector ya tourism akaseera kazibu nnyo oba oliawo kekabadde akasuubira okubanga abali mu tourism sector bagenda okufunamu akasente ng'omwaka wano guggwako abalambuzi babeera bangi simanyi ekisooka ebyobulambuzi biri very delicate birina byantondo nnyo era kyova olaba nti ebiseera ebisinga netujukirako mubigakwakulali wano tugamba okubiteekamu ssente kirungi naye byantondo nnyo bwanga tinga bina byobulimi byenjogerako oyinza okusanga Kibuyaga nakuba olusuku lulamba Embarara nakuba district namba neba Kibuyaga yakubya abeyisingiro abalimi ne bafiirwa abe district eyo but effect tesobola kututuukako ffe naye ate ensobola kututuukako maybe nga price y'amatoke yeeyongeza kubanga eri waguddeyo omuyaga unlike mu tourism omulambuzi omu okufa kikosa kikosa domestic tourism abantu baffe bano bennyini okukyala mu national parks oba okutambula ayina kikosa ne international tourism era kibi nnyo twetaaga okwongera ebyokwerinda mu national parks zaffe naddala eno Queen national park nene nnyo kwalaba Queen etandikire Kasese ne running paka Kanungu ate eri ku ludda olwa Congo nalinga namule Queen just ka mugga gwe gubaawula olw'omugga onaku olumu nalinga I've never visited Congo personally naye kati nali minister wa tourism nga njagala okusoomooza nga nfuna amayinja mbeera eno nakyalanga ngamba kale kankasukeko ejjinja Kenya manya Congo because ate border zaffe teziriko lukomera ndowooza nti of course bananga abantu abatwala abantu bana batalina musango omuzungu talina kyonna but probably balina message gye baagala okuteekawo kubanga tojja kusanga nti there is anything ku muzungu ono kuba abantu bano batu operators abattiddwa
naye ate kikosa nnyo emirimu gy'abaana baffe, kikosa nnyo hotel industry, kikosa nnyo the tourism sector generally. So tukivumirira ne sekuvumirira yenna kubanga kitukosa nnyo ng'eggwanga. Kale kyekyo atulaba ku Soul TV kyakakasiddwa nti aba UPDF n'ebitongole by'okwerinda bigenda maaso n'okufefeta abatujju bano balabike nga oba oliawo battibwa nabo era n'ebyokwerinda nabyo binywezeddwa erudde eyo. Twongera okugumya abantu b'e Kasese. Nayogedde n'omuntu ali e Kasese ng'aga nti bannange ffe twalyaki nabo bali mu bweraliikirivu buli kaseera. Jjukira emabega kaawe ennaku nga 3 emabega Honorable Godfrey Chwanda Suubi ne Karl KAIJA waliwo obulumbaganyi era obwakoleddwe ennaku nga 2 emabega. Yabadde motoka ya butungulu oba era omuntu omu yakoseddwa mu mbeera yes kyabadde kyayogeddwa nti era mwabaddemu element y'obutujju mu mbeera eyo. So twongera okugumya abantu b'e Kasese katusuubire nti ebyokwerinda bajja kukwasaganya ensonga eyo. Honorable KAIJA ndowooza tugende ku nsonga etulese wano. Wabaddewo amawulire era gakakasisa nti cabinet yayisizza ekiteeso ekyokubaako ensimbi eziri eyo mu Buwumbi 2.4.9 zigenda okuweebwa omugaga Patrick Bitature local investor kanchikatirize ekyo ku ntandikwa nti oyo local investor be bamuba musiga nsimbi abaffe abawano. Naye ate wabaddewo okubagana empawa bagamba nti ensimbi ezimuweebwa eza bail out zigenda okumuyamba okuva mu mabanja. Kiragiddwa wano nti abanjibwa company gundi ya South Africa bamuwola ensimbi Vantage Mezaini milioni za dola 16 ziri eyo ndooza mu Buwumbi busoba mu 6 nabo bwe butyo. So abamu batandise okugamba nti naye baani abafuna obuyambi obw'ekika bwe buti nti waliwo abaasooka ba local investors abafa bawano obuyambi tebabufuna obubayamba nga amabanja gabali mu bulago. Ebibuuzo ne bivaayo basembule n'abalala bwe batyo. Naye ate n'endowoozaamu nze ŋŋanze KAIJA neŋŋamba nti mu investment policy yaffe mulimu enteekateeka enambulukufu eya local investor bw'atambula n'atuuka wali n'ateekayo empapula ze ne bamuyambako nga kampuni amabanja gamuli mu bulago ebintu bimusobedde. Ffe tubadde twemulugunya wano nga tugamba nti ba foreign investors baweebwa tax holidays baweebwa ki byonna ebyo n'ebirala bwe bityo. Ne tugamba nti abaffe tebayambibwa wano naye ate wuuno bamuyambye basazeewo bamuyambe naye ate abantu bemulugunya bubutandikira. Neyanziza nnyo neyanzeege okumpa ku nsonga gyendoza gyenyinamu obukugu gyentegeera. Mbadde ngoberera ensonga eno n'ensonga ezigifaanana wano ne wabweru. Sirowooza nti simanyi era nga nawe olina ebibuuzo by'obuuzizza bakikola batya. Mbadde nkibera wano mpapula amawulire kitegeeza nti auditor wa gavumenti omukulu auditor general akebera n'omu ku bagitegeerera actually agitegeera yali badde agitegeera gamba kyo tekiriyo. Mwami John Muwanga yagamba ekyo kifu yewabula mbw ekyo kiki kifu. Kakati bwe muba nga mwala kutambula nga gavumenti ekola n'abagamba mbw ekyo kifu ani yabawawudde amagezi mbw ekyo kituufu. Omusajja ono eyali owa Bwebajja yafa nga anoonya nga yanoonya chairman wa paaka okubaako byamubuulira nga bamuwa $1.5 eya dola kyogamu ng'agamba ssente ezo zayitako buyisi wuwe. Ekituufu kiri nti mwami Bitature yeewola $10,000 eza dola. N'ayagala okukola nga ndoza munnehamu kukozesa amateeka aga wano okulaga nti abamuwola tebali mu Uganda n'olwekyo tebakkirizibwa kubanja Uganda. Ekintu kiyita bukujjukujju nti sente wampoze sente nga teri atulaba nenoonya akudagamba ani yabaddewo naye nga luyala omanyi omutwalo gwange nagukuwola. Kati abasajja n'atuuka wano mu kooti wanabako kodera zagiragira
basekaana bakikiriza ne walo era jjaji obyaga amga lawyer wo yakuwa amagezi mabira kyaloza mbloya siogera linnya lile lawyer we ayemanyi bamumanyi yamuwa amagezi makyamu kakati wano batuuka basaza omusango okutwala ebintu bano ne banoonyera okujjukujju obulemesa abasajja bali okutwala ebintu kakati buli gyeyongera mu kooti nazo ssente ne bagenda London London ne gobasinga ne bagamba nti abasajja bali ssente zaabwe ddala kituufu asasule ssente omugagga Bitature kale kitegeeza nti tewali ripooti eraga nti bamuwa miliyoni 10 yagezaako okusasula nezijja kati bamusalira bagenda okulaga nga yina okusasula miliyoni 35 kakati mu kunoonya ssente bano bagamba musasule 66 agule samo ya government bakyayagala mukambaguze Electromax samo yange Electromax thermal company thermal electric company gundi zimwe mva bilioni 2 mwana mwebwezito mwana mukaga zizo milioni 66 eza dola kati mukusookera ddala mwami Bitature yanoonya ssente wa muzibanka za wano banka za wano ezimugamba ezo ssente zikola ki teziriiwo banka bwemala okugamba mbu ezo ssente teziriiwo newetolazibanka zona teziriiwo bamaze okukutegeeza mbu ekonome yammwe terina kapasite emira ssente ezo kintera bagamba ano nti singa Kiwanda afuna akasente n'alowooza abantu baabwe ab'emityana mbu nabo basituse nnyo n'atolayo bondi ya Benz kebera bondi ya motoka aba agenda kukola loosi kubanga mwami Bitature bw'olaba ebintu byalimu ali mu bintu biyitirivu ali mu by'amasimu ali mu by'amayumba ali mu by'amasannyalaze ayina zifaamu ayina university ayina ziradio alina ziwotege kitegera nti obwongo bwe buli mu bintu bingi tetumanyi kiki olina mu bukugu nekimugana okubeera investor yes ayambe ensi ye akade mukaaga mu byama in secrecy mointa yalaga nga bamuwa miliyoni 10 eza dola ze bilioni 7 ngera bagamba ayina ebizibu mu bailout eno n'abayimbi mwe bafunira zibilioni 216 no 216 ogamba 216 okay yes namwe bilioni 10 bilioni 7 waliwo abantu abatagwana magati in terms itambisa economy ya fefu kati ono ye yasabye atya nange ngene nsabe kuba nange netaga bailout kye tutegedde KAIJA Kiwanda batera okunyumya wano agala kati kino kibadde kinta kino kyaganye kanjireke kikole ki KAIJA kye tutegedde nti proposal eno yamaze okukonebwa mu cabinet ekitegeeza nti kyayise mu cabinet kigenda kuleetebwa mu parliament eyise obeegaane no anti bizezimu kuteswa ka parliament yaffe buli test bagiwa egikwa wala bwe yayise ekintu kya roko buli test gibagiwa egigwa ruyale buli test gibagiwa parliament loko zali bilioni 2 mu yes mugwa test ezo kuba zino sente nyingi bilioni 2 mwana yes bisuka kizibu kyalina wala mwana gundi jakosi bayita gundi za corporate strategy eri mu chief theory eri mu finance egamba bolabo oli ayina ebizere birabika kiba kitegeeza olwo ebitalabika bulabona yakutunda kino kibategeeza olwo ekizibu ekya bwaba 214 bamwa miliyoni 14 ng'ate already yali yewoze miliyoni 10 eza dola si mu 2013 lwaki yali yeetaaga obwambi wa miliyoni 14 kakati essaawa zino yeetaaga 66 kubanga America mu kwetu crunch yagala okigezaako mulembe gwa Bush kikimu ku byamukositinga naye kibe okuyambako domestic investors yes nga mumaze okukola analysis mbwe economy gye mulina oba ye muleetedde ki obuzibu newe banga oluuso olwosanga ng'ebizibu bibye lwaki ono omu kubanga waali baddewo ne babanga bali ku interview bw'olaba olitajjena amaze okulaga ogamba nedda red flag ene erina ripoti n'ogenda ogisoma oyinza n'okugyawo b'emigo okubako ne b'okuba
nga ina bingi byabanyonyodde lwaki ono gwe mujjanga muwa nagambe biyinzika aludde kwa business okoko abangi tugirimu n'ekiwanda mwali bano yagirimu nti ekitegeeza ayina bangi bakwatako ekola kusingala biliyoni aga biyinzika alajanye alajana wano abantu bulijjo mubateekano ku TV balajana naye akati ono najja nafuna 14 najja nafuna kino najja nafuna ng'olede njagala kugamba naziri incentives ojja musanga azifuna naziri ng'oyinza okwesanga y'omu kubafuna ziri trillion omwenda ezibeera mu budget eza tax relief. Waliwo gwe naabuuziza Harold Kaija ku nsonga biki bye basinziirako okuwa muntu bail out n'angamba nti ekisooka oba ekimu ku ebyo naye ekikulemberamu ebyo kye economic impact on the economy, on the national economy. Nti byokola bina impact ki ku national economy. Bantu kibokozesa bannayuganda bameka bokozesa abafunako buterevu oba directly oba indirectly ku company yo oba venture yo. Nti byo bibasinzira ko oli awo. Onale Mwami Patrick Bitature oba oli awo yandibanga agwa bulungi mu lubo. Aleda ekyo ate si kyekyo. Kyekyaleese gwo okubeera mu eyembeera. Kyekikulu bwe kiba ekyaleese okugwamu eyo embeera nga nebaganga buli omu newe yali baddaani yabadde agigwamu yebanga disaster nga covid yes newe kibanga kiri mu kusalawo okwo okubi poor decision making kubanga oluusi bano ba venture capital bibagendamu interest rate zaabwe ziba ziriki waggulu nnyo kano n'okugamba babeera n'ekirolo ayina ekirolo yagala tafaayo nagamba wasazewo butuufu wagenza okulaba nti bw'oleeta ssente ezo nikubanga kandi olaba bazimuwanga biliyoni 213 ng'ekitegeeza bwangu ddala bazaagala kubanga omulala yali badde agenda luusi n'osagala nti n'ogenda mu banks esobola okugamba ngenda kuwa grace period ya myaka 5 otandika okusasula kakati ono alabika era asasula na mu mwaka nga kyagenda okuteeka mu ssente kigenda bwate kinnakola kiba kitegeeza olina okugenda okukaza ziri bizinensi endala zijja zisooka supporting kino kakati ogenda oziwa nazo olwedde nga nazo ziyebayeba kati at the end of the day we get to this point kati bwekubanga nsalawo oyo mbi waliwo gwe mugenda nti ono yeetaaga scaling down bw'aba atunda nga bagamba atunda Uganda egyetaaga efamo bw'eba egyetaaga yebbeeyi yaayo entuufu kubanga lojja ndi tukozesa ekyo nga cover up naye nga ssente bwaba badde obiraba wana Uganda ne twewola ssente ne bajja ssente ne bagamba nti mbwate oli n'asigaza ebintu temwatege twali tulina okukyaza baziyita MTV Awards wagira sikande ne zitajja silwakuba nti wano waliwo ekizibu era nawandisa tweet nabo ne bataagingamu bwe wataaliwo ekizibu ne zitajja nga tubawadde biliyoni 12 ne bagamba bajja tuddizaayo 2 luyale ani yawandiika contract efaanana bwetyo twali badde tugamba singa tejja mutuwaga biliyoni aga naye kakati 10 zaffe zagendeddewa waliwo ekintu ekyajjo kinalabye gundi Attorney General kyera tutete mu parliament n'agamba mbu okusazaamu bano abaali balina okukebera emmotoka tugenda kusasula biliyoni 2 ani yasayininga contract eyo era bwe twali tugisazaamu ani ati kubanga bukirowooza obwo obuggalawo contract mubuwandiika mumwawandiika wano twafunyewo bamafiya abawandiika endagaano ezo nga bali kusaidia befula bali kusaidia ffe naye nga balina akajoozi k'oli saidi era be baleeta n'ekiteeso tukisazeemu nga bakyali mu ofiisi asobole okumanya biliyoni gaffe gali aga so abantu abamu bulakyofuna nagambye nnyo abaana bali ze gyabafuula kesitade okulaba nti kiti singa bannayuganda tulowooza ekifaanana bwe kityo ne mukuga ekirungi ekirimu nga nkujjako omuzindaalo olowooza memorandum of understanding kuba honorable Mataya Kasajja yagambye nti bakoze memorandum of understanding nga government ne Patrick Bitature bamaze dogisaako emikono government wadde eteekamu naye ejja kubanga mpola eyeddiza electromax eno company yani ya Bitature yejjeddise nga government sundiro ly'amasannyalaze mpola gw'okutte ssente zonna ozimuwadde
kakati wano gw'okwedduza genda kubeera mpola details tezimanyikidwa si kwe kutuuka nga wayiseeyo emyaka 5 ki ekirala ojjukira gundi ettaka lye Temangalo NSSF sente zayo zikutte wayiseeyo emyaka 10 nga teraba yakukyapa gundi obadde obiraba wano so nti wano wabeera baagala kuwa oli ssente of course mubeeramu oluusi n'abazifunamu naye nga kino tagenda era ojja genda ogenda kuyitawo akaseera bagekibaze era osenga management yekye kubanga bw'otugamba mbu oguze ogenda kuwalinga ssente ze naye eno neyawa transfer zikole naye kyeriko tubadde tugyetaaga ekyokubiri ebbeeyi yayo yeeyo company ya Bitature Electromax. Honorable Godfrey Chwanda Subi, yogera ku nsonga eno y'abantu abayambibwa okusingira ddala bamusiga nsimbi bannayuganda abaze bayambibwa ensimbi za gavumenti nga amabanja gabali mu bulago. Olowooza enkola nambulukufu bulungi nga bwe kyandibadde? Kakati ekisinga obukulu mu kino si kikolwa kyakoleddwa oba kikolebwa. Ndowooza kyetwetaaga okwongera okunnyonnyola n'omuntu kyeyandyagadde okumanya ye process enkola muntu ki muntu ki ayambibwako singa aba atuuse mu bizibu ebifaana biti gavumenti zonna kino zikikola Japan, America, everywhere they bail out companies nga kiri kyoyogeddeko nga bagamba nti kati singa kampani ya KAIJA egwa ekozesa abakozi 2,000 ekozesa kyona kino ekozesa amafuta bwegati kati bwegwa etukosa nnyo ng'eggwanga bwe abakozi babagenda kulagawa emisolo gyebadde sasula kati bwe mukiteeka ku lupapula ne mukigerega nga mu kifo kya kampani eno kowa kitu eyimirire esobole okuba nti tetufuna kizibu ekyandibaddewo singa kampani negudde. Bitature asobola okubeerawo even without this money nazinoonya nazisasula nozisasula oba oliawo kuba musajja akoze alina ebintu byakoze naye probably mu kubisasula bino kiyinza okutaagula Patrick Bitature to the point nti ne byabadde akola contribution gyabadde akola notonde mu misolo mu kinene employment biki ebiyimiriddewo singa Bitature ataaguka bena bitaaguka eggwanga ne liraba nga lirimu ekituli. Waliwo ebintu ebimu nga yes nga of course omuntu takyali muntu nga ye of course abantu batandika companies zitandika okubeerawo nga company era companies is an individual kubanga era n'omuntu abawola ennaku zino nali nsomesa abantu bafeewo nti bawola bawola business because the business to pay sigwe of course bwe biremerera then they encroach on you in other words business should be able to fund its own erina okuba nga etambula nesobola okutuukiriza emisoso okusasula amagoba g'essente ezewoleddwa n'okusasula amabanja gaayo. Kakati ennaku ezo nasanga Dr. Sudil ku Sheraton mba nfuluma nembanga Dr. how are you nagamba oh Godfrey how are you kawungezi nambonanga I'm so stressed nemugamba Sudil at you why would you abagaga nabo babera stressed? Yes. Yes, I have a conference center Genzimba ina timelines zenjagala okumaliriza bichi nengo omulaba kimukutteko nnyo but given all what to deal has omuntu yandibeta lowooza nti he can be stressed ne mujjukiza gundi ya Crane Bank olunaku olumu yayina abaana be aba Kampala parents abaana basomayo omwana omu n'amubuuza but what has been your hardest period nga Crane Bank awo bakagitwala namugamba when they were taking over my bank I felt so bad but mwana mbuza what did you do namugamba nti mu bulamu waliwo ebintu ebimuga nti let it go mbenga wendi. Kakati ba business people baffe nabo balina okumanya okupima netumanya economy gye tujjamu sente ze tuleetamu
how is it ziri zitya zijjamu ennaku zino ojja kusanga ebizimbe bingi e Kampala nga byazimbibwa nga kuliko fulo 89 nenga fulo emu yokka eya wansi nenga nyini kyo yafuna looni and all this is money zonna sente ezo ezazimba ekintu ekyo zagendamu naye tezikola ekyo kitegeeza nti mu nsi efaanana bwetyo nga ne looni kwawa otuukira okulaba nga looni babanja gavumenti nebaga nti gundi yaffe ya loan recovery yaffe obange gye tusasulamu ebbanja lyaffe si nnungi kati kiba kitegeeza nti President Museveni oba Minister of Finance yeewola sente n'agulamu ente kati zaganye okukamibwa oba zaganye okukula kitegeeza nti sente zino zajja mu economy mu ggwanga ne zitakola bulungi leave other factors constant naye waliwo ne bad loans munaga nti weewoze sente okukola oluguudo luva Empigi ogenda Butambala okuva Butambala ogenda Gomba n'okwetooloola naye nga tusuubira nti oluguudo luno kwaba manyine kuyisaako ne babala n'okuba n'emmotoka eziyitako tusuubira oluguudo luno lujja kubanga lukola contribution bweti and it takes another 15 years nga tebatuuse na kutajeti eyo gye baalina kakati nze ndowooza nti enkola ey'okuyamba ku bantu baffe it is okay nungi naye omuntu omulala agala okukimanya ye oyo okugituukako ayitawa kubanga ayinza okusanga waliwo abantu abali mu similar situation wekyali ebibuuzo Honorable Godfrey Chwanda-Ssubbi nkweky'okulabirako ekirala omulala gwe badde bogerako mu nsonga eno ye mukyala Amina Hess omukyala oyo ndowooza alinamu omusaayi gw'Abasomalia naye ate musiga nsimbi mu ggwanga Uganda ndowooza yatandika naye atya sugar factory gye tuwulira mbu tekola ki yandibanga naye yamala neefuna ebizibu muteekateeka eyo beebuuza bannayuganda bo bano bakikola batya kuba ye naye bakamuwa sente emirundi ndowooza giringa 3 bamuwa oluusi ne bitatambula bulungi nakomawo ne bamuwa nakomawo ne bamuwa naye nga abantu babuuza nti bo basembuule babiyinzika bobo bafuna ebizibu bo bakola batya kakati bunga nga bamaliriza ngo boli awo kakati kubasembule yagwa the system should be made known system etuuka ku ekyo ina kuba open nga bwe tuba ku university ne bagamba kuwa retake oyitawo academic solution notekayo boti notekayo boti oyina okuba nga yes oba okuyingira university kwa kuyingira university okubonero tumanyi okoze boti era n'omunama nti ekyampeesa bicom it's because nayita subject eno neno system kasiteberanga emanyi so system tena bakubeera nambulukufu that's the only question otherwise singa system eberanga emanyiddwa bulungi omuntu singa tabuuza bino bya singa ne basuuza ne wakikunnyonnyola kwa twagamba nti kino kyaddewo ki for example mu ministry ya tourism twatekawo system nti omuntu yenna okuleta emmotoka nga yabalambuzi ngeno gyaje bayokyeza tetujjako musolo n'emmotoka eno erina okujja ng'eri yabalambuzi ddala ng'ezimbiddwa bweti eri open roof bweti kati gwe tosobola kugula Land Cruiser yo gy'ogenda okutambula mu V8 noyagala ojje tukuwa akanamba aka tourism owona omusolo because ne bw'obanga oyagala kuvugira mu balambuzi mu V8 eyo system gye twateekawo nakimu oyita okuba nti tukuwa free license nga tosasudde emisolo ku motoka eyo kirina okuba nga kiri era nga n'emmotoka eyo tugikebedde n'abakugu baffe bakakasiza dda nti motoka eno Kiwanda gyaleese yabalambuzi era yabyabulambuzi kubanga gwenza okulooza ajja kweta V8 okwesa erinnya lyo nga Kiwanda kuba gobadde minister wa tourism neno naye genda nedda ssebo it can't happen like that era toyinza kusangayo muntu yenna akicomplaininzeeko because the system is well kya permit za golira kyabakoze bubi kya permit za golira of course ababbi bajja kukwatibwa of course mwami KAIJA akonyeko ku kya Mama Award saganye kigenda mu details but Mama I was the minister then and I knew we are coming into a big loss. Twatandika kuingira Mama nga tugenda mu COVID. Ndio kola advertisement nga tuli mu COVID. Mama okujibukinga you must book it early okusaza mama wanga amalala. Kubanga yo it's like an African Cup of Nations balagide nteja kubeera then the disengage awala wonna ne batandika okuteekaawo. Ne batandika okuzimba system yaabwe ne batandika okukola advert zaabwe eri ebe nabe nabikola ku sente zo so when
there was a council bakikansolinze bakisazizaamu kitegeeza already bali bamalidde okwenkalinga cost kati kubanga automatically ebeera loss however kino nakyo kitwalimu abamama mina balina okukima because it wasn't our own making. This was COVID. Kwabo gantu twakufiriza wawala giwandibadde olaga singa tewajja wanuga nti singa mwa ba Uganda temwasazaamu ngandibadde ngenze Kenya, but ne Kenya mu kiseera ekyo tewaaliyo because fena twali tuli muki, it was COVID. But I think so maybe the tukanyiza fena nti okuyamba bamusiga nsimbi abafa baba wano, it is good very naye enkola walina okubaawo policy ekubanga nambulukufu weda safa mu myaka 5 gobawe 14 bobato kikoze ojja kusigala nga question sigala nyingi nnyo era omuntu ajja kulowooza nti oyo ayambibwa because ye so and so oyo ayambiddwa because ye so and so ina gwamanyi yasobola okwala upapula bwe singa system era olaba president lwaki yajjawo state house sponsorship ngagamba nti abaana abantuukirira okubayamba okugenda ku university bantu abo kabalina access gyendi nedda kijuke mwali mu parliament abakabano ne bagamba ate baba ali mu kitundu abatali kumpi ne family ye mwe parliament mwe mwagikuba siye mwe mwagikuba yes kat president agamba no ekintu kino kya state house scholarships kigenda kundetera obuzibu because abantu abasinga tebantuukako kati tukikole tukepo kyo bayita district quota sente zino zigende ku district abantu bakola applications okuva ku districts zaabwe kakati nze ndowooza katunzi Bitature Patrick one twagala okumusaasira olwa bino byayita mu kubanga Patrick is a very enterprising person yagezaako kyonna kyasobola probably okuba nkonga alina kyasobola okukyusaako naye okulabula kuno kugenda eri ffe ffenna abantu balina okumanya tosobola kubeera mugagga kusinga ggwanga lyo tosobola ambitious waliwo ogwenda bakola kwasaganya ebingi wano yabwe kibeera ebakira big of ambitious kiyinza okwamu naye ate waliwo kintu nga kiri beyond kubanga kintu basobola kyakomodeti nga sisobola jona genza wogye nabadde nzimbe nensanga abaana nga bakuŋŋanyiza amazzi mangi nnyo nga bagajjeyo nayo ku nnyumba bagakuŋŋanyiza agenda kuŋŋanya mu tanka ya lita z'omutwalo gumu kati nga tawutrate ya lita eyo koliko akatuli katono nnyo nti bweba ejjudde nabaga naye tanka eno teyabike kubanga amazzi gano bwe ganaatonyanga ekire kinene nnyo bweneeba ejjudde kana akafulumya katono nnyo okusinga ku mazzi agayingira at the end of the day tank enesobola okwabika kakati mu Uganda abantu batebabika mu byesente because zigane ziyingira nyingi nnyo naye nga economy tesobola businessmen nabo bepimirenga kale munagamba nti Salongo gamulengeja kasokoso ndowooza ye munywanyi wa Fuuli agamba nti Bitature olw'okuba ava Western kimumala okuyambibwa owulira ndowooza bitandise okubeeramu embeera eyo ey'omuntu gy'ava naye ng'ate oba oliawo kyanti singa wabeerawo enkola enambulukufu tebyandibadde bino nga bivaayo. Ono agamba nti nze gamu abantu bano abayambibwa emaali gye balimu bakuuma nkuume mulinde kibuyaga lwali tukula ennyumba. Anyway, tulabye message yo gamu kyonna kyonna abantu bakina mu ndowooza ate abantu babeera n'ekintu mu ndowooza nzenga bonda bano nyine ebizimbe nti abagagga balina ebizimbe wano mbu balina bye babikuumidde si byabo ekizimbe kya Kiwanda ekizimbe kinsasanye kiri wali ebakkango kyama ebakke waffe naye tebayita Hoima Road atamanyi nti kya Kiwanda naye wamaawo ng'oyambuka Nansana awo kasozi awo ba around yawo ne baba kyama ebakka ku kikube kyama kuliko ekizimbe kyetodawo naye ne taata yaliko mu taxi onako luno bagamba ekizimbe kya Kiwanda naye si kikyamanga nako so ne olokoso naye mungi so temumala gagendera ku buli kiwo Sempija Eddie Mayor tube boyogere division ne baliza mwami Kiwanda okwogera ku nsonga y'amagye okwefuula abapoliisi naye nga tunakyogerako wano nedda tanabakyogerako sinakyogerako rero wano okubye miisi yayina we yakuulidde awalala. Morning helping Patrick Bitature was a sign of comradeship, but how about fellow Ugandans? This is Sembus Ivan from Karerwe. Ndoza na Bitature is also fellow Ugandan ni wa moyo mu age other fellow Ugandans yes ndoza hano likaja tulina dakika ziri nnya n'ekitundu kozese dakika 2 tuwunzike ku nsonga ez'ekikabo ekiti. No nze njagala okugamba abantu
abali mu business kitandikirewa aba members of parliament babalina okitandikiriza basabe wabeerewo enkole nambukufu yes kitandika kitya kivaawa yes bwana nenda kati wanova kulaba ku mwenda kuliko judge okays interest rates on loans from friends gwe umusango abadde gulu uli alopi nti kwa mwami Museveni yawa police kukwewola mwami megala kanti bamanerenda bayagamba mukwano gwa kiwanda bwampola bwabatawoze kanga kyamu takizo kola kikuwola ne ate ngo omuntu yali badde abantu baso okutandikira ku onzika mu dakiika zebbi so kino kino ekintu kyetaako police engaze ani ayambibwa biki bituyambiramu level ki kubanga kakatula singa zibadde sente ezo nga ziringa za banka za wano nga baga nti bwakola pusinga ne banka ekola ki ekola pusinga ne balenda bakola pusinga America kyerenga ekiriko nti abantu esente ezo kakati zino sente si za wano zebwe South Africa ate oluusi ne bwe baali gize ebintu ebyo baali tebabitwala kubanga si motoka bizimbe ngira bigenda kubeera mu economy nekye ba America kibaja nti yamba kiwanda kubanga yewoze ku KAIJA ate KAIJA ono aina sente za polo ndi botayamba kiwanda wo network endala egenda okutuka netumanye ti omuntu nekye ngamba nnyo abasobozi be Uganda babaganya ekintu kibayita lawyer lawyer akola ku mateeka ne investment decisions siza abalawyer true oyina okugira ba economist oyina okugira ba financial expert bakubalire financial advisors bakole cash flow bage mu myaka 10 bofuna sente noziteekamu kijja bajja ka kino mukama affe kifuna ye okulowooza n'obyeteeko ali n'ekirambo nga kiwanda kyagambye duka ku peesi erabika todduka ku Honorable Godfrey Kiwanda Suubi eddakiika erimu n'ekitundu ebizibu byonna byolaba bituuka ku banene ku level eya Bitature Patrick bituuka nakitono ku batono nnyo abatamanyiddwa abantu bangi olwaleero business zikolapsinze n'ebintu ebimu byebakola biweddewo olw'ensonga nti ebizibu bibayitamu anti bicontinuinga bulijjo kati nze kyenjawe okwogerako oyinza okuba tuli ku level ya Patrick naye kwe kumanya omutuuka omuntu nga bwe twayogera wano omuntu neweewola sente kwaka otwayogerako ne ku kigambo kya interest rate last time ekyaba money lenders so most rated here era kijja eno kitusindika eno kakati omuntu yeewola miliyoni 10 agenda agula ennyumba n'agula ennyumba naye nga ennyumba ewagiteeka ku rent emusasula siringi miliyoni emu emitwalo 4 investment decisions nazo abakulu bateekwa kuzeekebejja abantu tulina okuzeekebejja bwe tuba tetuzeekebeza zijja tutulaza pressure genda n'ekyo ekitono mpolampola genda ng'oyambuka mpolampola ojja kusobola okutuuka ku kye weetaaga okusinga okulowooza nti ojja kudduka okomage n'emisambya naye nga mmanyi ebizibu bino bye tuyitamu tulina okuyambibwako abantu ffe tusobola okuyamba tubanga tusobola okuwanga Patrick itsoke bwe tweyanzege request Mr. Kiwanda to help me with his number to get seeds of avocado n'abalala nga Sekide Paul n'abalala basindisa obubaka olwakadde tusobola bikola ki tusobola busoma what happened in Kwenereza this park my worry is that this incident can cause fear through sending shockwaves across Ugandan tourism sector hence can sabotage foreign exchange ndozi tutogeddeko mu nteekateeka eyenyini katubasibulire wano mwebale okubeera abalabi abalungi leta kikaza fu mukago mulamba tujja kuddamu tuwuliziganye olunaku olw'enkya omusajja mumulabi Honorable Godfrey Kiwanda Suubi webale kuteesa Honorable KAIJA Harold webale kuteesa